nyama ndukube bakuteke kwa kuje ensonga yakubiza mwana muwala yabadde ensonga ki bana yabantu but fenate tujimanyi naye tuli ku kyetwandiise buli omugesi waka buli omwala yogera ki right now nti Guy tanaba kuvayo kwogera kituufu kikyakubiza oyo muwala naye ng'osuubira n'avaayo n'akyogera tomanyi akozi kubanga wali banaye tuli wano tuvumirira ne sekuvumirira abaami abakuba bakyala baabwe ne mubatuusa mu kkoma olusaba mubafudde banaye tubavumirira kati ng'omwami omu amanyikiddwa yakubye nnyo omwana muwala yamukubye n'amutuusa mu kkoma. Namwe abakyala muba n'obuzibu tetulina bingi tetulina kyamukolera tumuleka beesawo gyesi namwe abakyala muba mulina bingi bye mutukola netusirika batulakuba abasajja ffe abamu obusungu tulina bungi balene we bampitako jabona okuba Mabizabo Products Limited subscribinga woolabye vidiyo eno giwa akatima gilaikinge ate woba osobola okomentinga then okomentinge Jala Trophy abatamumanyi ye Guy gwe tulaba mu kavidiyo awo oyo Guy azina oyo wakanyama oyo mukubi wa bikonde naye banayekambuuze bodybuilder Shukrani omuwala bamuyita Shukrani gwe yakubye banaye kiki kyewanoonya ku musajja oyo no buli muwala abaako omusajja gwayagala eri abaagala ab'obunyama yes eri abakyala nga ye ayagala omusajja nze nga ndi wano omusajja ow'akanyama tojja bambi kati eri omuwala ali agamba nga omusajja ow'akanyama nfiirawo ebaayo omuwala agamba nti nze njagala omusajja asibye ekiviiri omusajja asibye ekiviiri kye bulungi nyo kidwedi kiyika kidde noweki oyo naye omuwala gyali bati abawala simanyi ki naye buli muwala ndowooza alina kyayagala mu musajja but naye yamukuba nedda buli muwala gwegamba ngawola bafe abasajja nti tulina bye twagala ku bawala oba tulina bye twetaaga ku bakyala n'abakyala bano nabo balina bye baagala erife abasajja oba okitegeera kati kaŋŋambe nti fe abasajja twagala nnyo abakyala kwegamba abamu tutandikira ku mabeere kabina abamu ntungu era ntegedde nti ogenda tutandikira ku mabeere kati ono omusajja nti womutunuulirawo ti olaba nti bodybuilder ekyo kitegeera oyo omukyala ye ayinza ogamba nti nze neetaaga bodybuilder kubanga ngenze nentunuulira omwami nentunuulira n'omukyala nga naye ddala babeera mu buliri ayinza omuttiramu owe bakyagala bannaaye naye nga ensonga yakubiza mwana muwala yabadde ensonga ki banaye abaami but fena tetugimanyi naye tuli ku kyetwandiise buli omugesi waka buli omwala yogera ki right now nti Guy tanaba kuvayo kwogera kituufu kikyakubiza oyo muwala naye ng'osuubira n'avaayo n'akyogera tomanyi akozi kubanga wali kati wano ali ku bunkenge no banne bamusabudde nnyo bamusabulira eddala ate singa kisoboka bandi musabudde eddala sasi oba ku nnyama oba kiki ne bakuba yes omwana wa munne abadde agenda mutta singa omwana oyo bakeera ku makya ne bamubika oyo omusajja agenda kuddawa agenda kunywawo amazzi ddala gassa omwana wabendi omuto ayinza okuba teyamukubye kumutta gye yamutuusizza walabyeyo anti kati ono bodybuilder bwabeera bodybuilder nekitegeeza nti nakube baana babanawe nti newakuba obukubi oluyiwa ati luba luzimba namwe abakyala muba n'ensobi nnene tosobola kuba bukubi just muntu luyi n'agweri ayinza okuba yamukubyemu katono ye engeri gyali kanyama emikono gye gyamanyira okusitula ebintu bw'abanga kanyama bakyategeera obwakanyama bwe n'abusaako ebbali nedda bati kugempulidde amatono agatali makakafu nange sikekakasa nti omuwala ono abadde ng'akola nga Guy amuwaako ne ku buyambi ebiseera ebimu but yatuuse mu ruumu ya Guy nga Guy alinamu omuwala omulala omuwala abadde asapootinga nnyo omusajja nga Guy takola kati olw'okubanga nti mwabawala nedda olw'okubanga nti mwabakyala mwakikwata nti w'obanga osobola okumpaayo obuyambi
onfuulire ddala kwegamba onfuulire ddala omwana omuto ombogolere n'okumbogolera abakyala mulina akamanyiraako yamukwatidde mu bwenzi wadde yamukwatidde mu bwenzi alina kukakkana n'amugamba taata nakola kiwebale kuleeta ku ssente taata wange omuntu kitegeeza zenkuwa nze zenkola ezange zembonaabonera zenkwatako nenkuwa then n'otoolako n'okwana omukazi omulala weegasse ku shukurani kati ndowooza olaba bw'oba toli mumativu nange lwaki tokwata oyo gw'owulira nti osobola obeera omumativu naye n'obeera naye nze n'ondeka gwe toliiwo kaakati ekyakubiza shukurani kwe kubeera nti nno yasanze gwayamba n'omukazi kyekyamukubiza n'atuuka n'oyomba anti kati oyinza oyogera bingi ekyo kitegera newankubadde oba onyamba mu ssente naye ate oba onkutte n'omuntu omulala tonjogerera bingi nnyo ate kunswazawo oli bwe mbadde naye kati tukigeze osanze mukazi wo n'omusajja osirika busisi n'obutika amatama otuka naawe ate kugirayo nsirika obutika amatama era ngamba bugambe it's okay sokereza muli naawe bati kyandabikidde okuba nga omukyalo ono mutinikini ate wamaaso abakyala b'amaaso amanene batera okuyomba ennyo yes bainawe nga sirimi kakati gweno nja kuva muguni kukube naawe ogende wali eri munankani nedda tokuba ate kati onakuba wakamenti we tunakola tutya kyandabikidde okuba nga omukyala w'eriiso olayi kwayagala sampo nedda ekyatuta kushuka ate kati nange oli mukunkangakanga gwokola naye kati kambabuulire bamikwano omwami jani jali tofi kanyama yogera kanyama yes kanyama kyewakoze si kirungi era kikyamu fine wabadde ozizza omusango naye ate muno n'omukola ki ate tunamanya saidi ye weewawo nti kale omukyala atasobya bannange omukyala atasobya basajja omukyala ne bwakusobya tasobola mu okuba okutuukako eyo extent bannange eriyo omukyala akusojja omukyala n'akusojja bw'aba akusojjezza nnyo ngwe tasobola kyanduli nga tambula oveewo ojja kudda nga obusungu bukoze eki bugenze naye okukwata omwana wa muno n'omukuba n'omutuusa wuyo ali mudwali ali mubima otuuka mulumu obuma bwe bukaaba naye nga just gwe wamukubye wamukubidde luyinza okuba n'olwabadde na luyi lumu weruto lwe lwamutuusiza tewali wabaddeyo nedda just nze manyi oli kanyama ndukube bakuteeke kwokutije ne bannange ofaaki nedda si kirungi kyeyakoze kanyama ekyewakoze si kirungi kikyamu kibi era mbadde nkusaba vaayo weetondere omukyalo oyo weetondere bakadde be weetondere emikwano gye weetondere buli muntu yenna naawe emikwano gyo gyetondere kubanga wabalaze omutima ogutali mulungi wabalaze nti nno gwe okutegeerako kutandikira wano ate kukoma wano eno totegeera tosobola kuvayo n'okuba omwana wa muno n'okuba n'omutuusa kweryessa n'agenda mu ddwaliro sooka otunule weetiye weefaanana osooke otunule n'omwana gw'oyagala olyoka okuba omwana toddamu beera omusajja omukulu kwata bungi ensonga singa abazadde abatuzaala babeerangawo batyo banditukuzizza omanyi social media muyombye nnyo naye nga temutunuulidde saidi ya musajja singa kitawo yali amuyisa bwatyo singa yali amukuba nga kaseera abeera ku bitanda mama wo yandiobulamwe gwe kuba nange obulakuba mukubi nedda tamunategeera vyu ye nga omusajja ate ayogera eki bw'aba talina musango lwaki asirise byabaddewo olaba byabaddewo musajja watu naye mumutadde ku bunkenke muleka aveeyo yeyogereko mutadde ku bunkenke lwa nsonga kyeyakoze si kirungi yes omukyala tasobya naye nammwe abasajja n'abakyala musobya ne mutunyiza omukyala tasobya abakyala tusobya bwe tusobya abasajja mumanye engeri gye muno tukwatamu kubanga ffe tulinga ababebi ate ngaera tuli bibebi otegera nammwe abawala olabanga gayita kwagala gaya adda wano ne wana akuteekako kano akazito n'akuteekako kali n'akuteekako kali kwegamba gw'oliawo olinga kyakuzanyisa buzanyisa mulinga abali mu playground asamba akapena n'akateeke n'akazi eno n'akazi eno kati wuyo omukubi wa gondi bikonde simaya jimu simaya bino biki byakola okitegeera gwe n'obeerawo n'okaba
omwana mpuliddeko nti alina omwana we omu alina omwana we ate wali buzibu tewali buzibu newamulesa omwana we osobola omulabirira tewali buzibu naye noono naye omuwala bannange wawulira nga laavu egaanyi gireke tokaka baana bawala abeku basajja ne muddawo ne mukaaba ne mukola ki mubirekeraawo laavu tebagikaka bannange bawala nze n'omuwala nze andabike omanyi nze senga nze simanyi lwaki tayomba abawala b'amaaso amanene bayomba bonna bendabyeko nedda senga leka kunkanga ebyaddala naye nze abawala b'amaaso abenzo n'omuwala yandabikiddewo nti yakanulidde gaayi n'amuddamu bubi gaayi kwe kumwataaka ng'okumukuba mu butanomanyayakoze kyekirungi nedda kati naffe tuli ku gambu yandibadde asimayiringa webale tuli ku gambu ekyo kitegeera oma eriyo kati nga ffe bagaayi nti nze nsobola okulaba ensonga n'ensirika neŋama ekyo kankiveeko ngende enkola ekirala naye bannange eriyo omuwala akusojja nga newoba musajja musirise bananga ovaamu ekigambo nti nja kukuba nze nkubuulira mazima gayi yesu kyeyakoze kibi era ngaffe era wogenda ku poliisi omukazi newaba akutte embooko kukuba nogamba afande yakubye wano nemukuba era sitiri okusinga musajja era oyo awonye lwakuba nti negye bali tekuli alina ebipapula singa abadde balina ebipapula ngaomwala asobola olwofa omusajja oyo babadde bajja mumusiba obulamu bwe bwonna bwonna bwonidde era singa abadde mu nsi zino eno ekitegeera amakulu g'abakazi oba ekitiibwa ky'abakyala singa oyo omwami atemeza mabega wa mitayimbwa naye alina akanyamagulu bakukanyama tomuli oyinza n'omusawo oyo nga talina maanyi ga kisajja kati abo we batolera n'obuntu bwe buti kampi bwe kati tekategeereke infact n'omwana wabendi wamukubi n'olyoka omukubira ku bukugu ate kati gwonyize bunyize senga obo bukugu kaiwe abo abantu balina bunyama avaayo nga ekifo kizimbyewo ekiki yenene eno wansi weeveera waggulu ne wagira kati wano wakati ne wasigala nga tewali pyepye nakati semanene naabeerayo nga yenkana bwati dabayo bwekati kabeera bwekati nga kakali awo wakati sebono si mwana muto sebo naye nga banankani babato jali profi bambi kibi kyewakoze era nze nganze sinaba kusalawo kikyakugamba naye nga tulinze vyuyo abeerako kino ekyomugamba taddamu kuba bakazi taddamu kuba baana babengi abakazi kati kyobamanya musajja munnange bapita kojja boni nti naye kyobamanya mu nsi ya Mukama munene teri musango gwe bagenda salira mukazi ng'omukubye buterevu ate namuyisa bubi nnyo kati mama w'omwana oyo alya awulira ekyo kyewakoze wano ku social media kikyamu era kyoba omanya social media yonna ekutunde noonaddamu okufuna omukazi omulala era sitirwali kisigala anoonyereza yegwane kuba kati ennaku zino abawala betukwana baka ku social media zaffe ze basookerako nakkirira nalaba emabega byozookola so erinnya lyo lijja kubeerayo nti wakuba omukazi n'atuukako oxygen naye omukazi tebamukuba ali mu intensive care omukazi tebamukuba omuntu ali mu koma naye kati Mungu yasaasise omukazi ye tebamukuba era ekyo kyakulidde tolina kirala kyogenda kuzzaako kutugamba okuleka okuvayo twetondera ate n'ekyokubira omuwala amwiririre obulamu bwe nkola sente meka ezigenda okulirira nze ndi kampani kansooka embirira abaana abawala bamikwano bw'oba tonnaba kwagala musajja oyo akukwana akutijjisa akulaga nti akwagala nnyo sooka weeyagale bw'oneeyagala n'omanya nti nze gundi ndi bwenti nina kino n'omanya muli mu mutima ne weetwala nti nno gwe toli kiipu toli kya buli omu toli kiki okitegeera ne weewa ekitiibwa nga ggwe omuntu ne weeyagala n'omubiri gwo gwonna n'omutima gwo gwonna okitegeera omusajja ne wanavayo nakugaa nti naakukyayi gamba bugambi kasita nze nkola ki neeyagala omulala ananjagala
ajja kukola ki ajja kujja tosika muguwa tolwana tokola ki okitegeera mukimanyi nti n'abasajja batuzanyisanga mupiira agenda musawe n'asambamu nazza ewaka oba n'asuula kasasiro okitegeera kati ajja kujja akusambe goloze nti n'omusajja akola ki akwagala nnyo kumbe takola ki takwagala just wafuuka kyakukola ki kyakuzanyisa tokkiriza kwesisa wansi tokkiriza kussa grediyo kubanga omusajja kubanga nti nno biki no nokkiriza omusajja nakukubira mu maaso ga kamera nokkiriza omusajja nakkuba mu maaso g'abaana bo nokkiriza omusajja nakola kasasiro buli kimu kyonna ng'olinga agamba ensi yakola ki yafunda teyasobola kufuna muntu akola ki akwagala waliyo omuntu oyo katonda gwe yakutondera gwe gw'otamanyi ekiseera kinnaba kukutuukirira naye akola ki gy'ali teweemala mu maanyi teweesiba ku muntu totuuka kufa lwakubanga ki mukwano oyo takwagala kubanga tasobodde kulaba valiyo kati nani ano omuwala shukran ndowooza naye agenda kufuna solomenti we ajja kufuna kuba kati nze wano kyemanyi ku bannayuganda nti twerabira Dr. Sefuko wano bingi bye yakola emabega eyo ku bannakanka ate emboozi ya Sefuko bannaye Sefuko sitaani era nalaba ono omwana douche avudde w'omwami w'ensubuga azze ewa Sefuko ate obutambi bw'abaana Sefuko azinira abaana kuno nga tulaba bwetu tekulayi Sefuko mulungi mweru obweru babulya tetulinacho n'abawala be baagala bw'obeera omweru nekitegeeza kubeera nga oweebuula baagala bazinga zonankati gwe kyoba omanya tebayiga era ekitonde ekikazi nakyo ndowooza okuyiga kwakyo okujja kyevudde mbagamba muyige okwewa ekitiibwa abaana mmwe muyige okweyagala okitegeeraojja kwagala limelight olwokuba nti no Sefuko azirimu olaba nti no yakola bwati nakanka kasima yakola biki nga gwe bwe tobikola ki tobifaako obula oyagala kulabikako just ng'olina Sefuko that means tewevaluwinga tovaluwinga mubiri gwo tovaluwinga bulamu bwo abakyala tebeewa time tebeewa budde oli atwala omwaka gwe mulamba ng'ali essimu nga badde alina kyakola n'alakinga okubanga nti kati ayagala okubeera n'omulenzi kwekwo okupapapapa kwoliko n'olaba Sefuko anyirira atambula ali wati ate Sefuko mwe omusajja alina emmotoka kyeki emmotoka kyeki bassebo ne bannyabo sigala ku Mabizabo Products Limited subscribing liking emboozi ekyali senga munyiivu nnyo oluvannyuma lw'okuba omukyalo ono bambi senga yanyiziza nnyo oba yalabanga n'erinnya lyo saali ku ttenze gwolaba kubanga mpulira ddala nga engeri gyalisenga w'abaserebu ye wegamba omuwala bambi yamukutteko nnyo omuwala mukazi watu bonna bagenda kukola heimu yammwe yabatwala bane mugende mukole oba ogenze ku kyeyokola genda okole kolerera abaana bo lwaki omusajja akutuusa ebirowoozo ng'olina obuvunanyizibwa bwewaleka ewamu tosobola kwewala kwagala yes yagala naye bw'oyagala yakitegeeza nti noosiriwalira eddala buli ayagala asiriwala bed spaces ezibaleetera ebyo naye nga ababambi abali mu bed space mufe ku bulamu bwammwe gaayo oyo takwemazaamu bw'otaba wa mutima mugumu nnyo mu bed space tosobola kwekuuma kubanga wansi wakati waggulu balya wansi balya gw'oli wakati bed space eyo waliwo ne gaayo eyalese kositole eno agamba bed space yo mugiveeko so tosobola kwewala naye Katonda waba akuyambye n'ofuna omuntu funa omuntu omu ate waba agenze kireke kola mirimu gyo okomewo Uganda bakyala gye bali omukyala ng'oli Uganda omwami wo asula mu bed space tolina mwana naawe omusajja oli Uganda mukyala we asula mu bed space e Dubai tolina mukyala tandikirawo okunoonya owase edda eriyo betwaleka tuwadde essuubi baani enkomawo mukwano okomawo mukwano naye omanye ekiri eri gwe omukyala osobola okwekumira e Uganda okumala omwaka mulamba wamma kankubuulire nsobola kisoboka edda
ate senga leka kulinda kisoboka bannaye tekisoboka omusajja yatasobola kugumiikiriza naye fe abakyala tugumiikiriza abasajja nga tuguma muguma ki newegiba myaka 2 nsobola okubeerawo nga asobola mmala myezi 3 nga teyeegasi n'emyezi 3 ntutte wala nnyo wiiki emu nagimala kateegase newerekaleka nina omwami eyaŋŋamba nze mmale wiiki nga seegasse nga nabaaki abo beebo nabaaki kati bakunze amaze omwaka omulamba kankubule ffe abakyala tugumiikiriza ne bagamba nti n'abakyala tuli bazira era tuli bazira mu buli kimu kyonna eri abasajja abazira abakyala muli naye eri abasajja abazira kati nganze mmaze omwaka mulamba n'ekitundu nga seegatta obaani gw'oyagala okukakasa ate ng'onyiraki mmaze omwaka gumu n'ekitundu nga sirina yadde nobo bale mbeera bulungi mweraba subscribe nga YouTube channel eno likinga amawulire g'abaselemulungi ono naye nze eriisa eryo nze nategereddewo nti omuwala mukambwe bane tunaddamu mweraba